Anko, nagambye daddy wange saaba Kristo ffe tuli bannaddiini ebintu mbitya. Ati obityako kibannange. Eriyo najja tuvudde tutuuse ku kinusi. Ate oyagala kwekyanga. Kati anko bakwaya bammemba bannange banaawulira batya mbuno ntandise kwebyo ebintu. Da abekwaya kati ate abekwaya banajja wano. Anko tumale kwewasa nze mbitya. Tujja kwewasa. Kale tutuuke utuuse tunyumye bunyumya. Tewali kyamaanyi kigenda kubaawo. Tunyumye bunyumya just. Kale tunyumye bunyumya. Tewali kigenda kubaawo. Banange nsonyiweeko bambi mbadde naba kasitoma nakatwalayo. Twagala room. Ninawo namba 10. Eyo tebagituwa. Kale kambayo namba 7. Iye eyo etonya. Eto? Kati hamba nsigazaawo namba 5. 5 eriranye toya ate toya ewunya. Nedda nnyabo. 5 nedda. Kale kambayo namba 12. Bana ye mukyaji w'abantu nga muyina ettima. Mbawe namba 8. Ogwasembayo akatanda kagwa letulandinga ku ttaka yantama. Sikyajagala eyo. Nandibadde namba 9 naye ate RDC yagitutte. Ekiki? Ne mujiwala RDC nanga olaba owala isi sisobola gigenda mu eyo lumu. Mama weba. Kale. Namamoni. Okola ki wano? Okola ki mu kifange kino? Okola ki wano? Mufe kyamu bwekiti. Nyabo. Munyabo oyo mwana wange. Ani amulese wano? Ono mwami yazze naye. Gwe sebo, golesa omwana wange mu kife kyamu bwekiti. Lwaki musasira bazadde? Abantu bennunda banawulira batya? Omwana wa pasita alimu. Kukuba abanyago. Oyinza okyokuleeta omwana omuto. Toyina kisa. Omwana wa munno. Ono omwana omuto amanyi buli kikwatagana mu loogi muno. Kitya? Oli kinene oliawo oli mukuzanyira ku baana baba. So, banna ate yaŋŋambye nti bazadde be baafa siwe waŋŋambye. Nafa. Nedadi. Ate oyo nga katonya osinga kunze. Gwe. Ono maama wo muveeko. Mama.